tusanyuka bulungi era ne ttiimu yaffe eyo yatandika edda mu myezi ng'ebiri nga bagitongoza wano aye tusuubira nti ejja kweyongera amaanyi n'okugenda okukwatagana ne ttiimu endala insha allah nga bwe kiri mu nteekateeka n'okunaabira mu fufwa n'ebirala n'ebirala. Tubebaza nnyo mwenna ba security, abamawulire, abantu baffe abatuuze enteekateeka badde mulungi ddala, abantu baffe bulungi. Ate tusaba mwenna abali mubweru awali ebimuli tusigale nga ne tubigenderemu okujjako okubiramu ebifaananyi n'ebimuli byaffe ebyomulira bankolemi zaffe bisigale nga nnyonjo era tusigale ekifo kyaffe tusigale nga kiyonjo insha allah. Sabali ku Grosh TV okusala kuwedde, eyo yembeera bwetyo bweri abantu nga bafuluma. So genda wansi awo subscribinga olikinga era sharinga then jangu okomentinga okusinziira ku vidiyo eno nga bwokiraba. abasomi ab'omwezi ogw'ogwita agasti ogw'omwana tugenda mu maaso n'okuza academic register emisomo gyonna wegiri bamafe abaana baffe ne mwenna abagala weekend program weziri eziramuko university college. Ate abagala abatraining wano byalaani era abaana baffe abategeeza ennyo wala nadde tutwala okufuna wano training ya myezi nga mukaaga n'obaenteekateeka y'okuyambako n'owangaaziramu kubeera bulungi inshallah. Teekateeka abasecurity n'abalala bonna n'enyogero ennungi ey'abantu baffe tubenga omukono okutambula bulungi era nga muga bulungi. Tubasuubira kubeeramu mu kisaawe mu Kampala essaawa 9 gwennyini nga ttiimu esooka abahaaji ne bashe nga basooka mu ddiiro. Ate mu ssaawa 10 ttiimu eya Zikiriman egirigenda okuzannya final. Bilal FC eyammwe eyaffe eyawano ey'abaana baffe ne Bila FC nga nayo era alimu kuzibu ttiimu eziri mu National League ebagenda ku final mu kisaawe kyaffe oti Kampala. Tusaba Allah byonna bibeere nga bitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tubagaliza idi ennungi n'okusanyuka ennungi era nga etambulira n'okuwuga amatuwe gw'amagezi okusanyuka bulungi ennyo kubanga tetwongera ekisibo kyaffe era tugende mu maaso n'okubaogama byewaleero راعي ميكروفون تريد على المقعد ذي كان سوا هذه خاف نبت معناه. Yes, ali ku Grosh TV. Embeera bwekyo bweri, okusala kw'okuwedde. Idi Mubaraka mwenna abali ku Grosh TV abali mu kulaba vidiyo eno, mbaagaliza idi ennungi. Ffe aba Grosh TV mwebale kusiiba.
Yes, embeera bwetyo bweri. Idi Mubaraka, mwebale kusiiba, tuwagaliza Idi ennungi bwetyo bwebadde. Sali ku Brosh TV, genda wansawo subscribinga, olikinge atela sharinge, still osobola commentinga okusinziira ku video eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabye. Embeera bwetyo bweri, okusaala kwokuwedde era nga namungi w'omuntu ndowooza omulaba. Abantu bali mugezaako okulaba nti badda mu maka gaabwe basobole okuba nga bakwasaganya olunaku. Wari,